tukukulisayo nnyo munnaffe mukuumula okwo okumpi. Tuli mu programu ya ssente amannya nze Michael Mukasa Ssebbowa ndi ne Dr. Maggie Kigozi. Tukyeyongereyo mu maaso bwe twakomye nga atugamba nti ssente gye ziri era abakyala basobola okufuna ssente ezo. Twogera ku bakyala naye n'abaami gwe tuba twogera ku mukyala eno nga naawe okutuwa okunkumula naawe emikisa gino gyegiri osobola okugyeyambisa. Ssente ziri luddawo. Okay. Ssente esinga obulungi ey'okutwala mu bizinesi yeeyiyo gye wasevinga ng'obadde ogamba nti nafunye zino kanterekeko nokatereka oba mu banka ebiyo ze bakuwa nti fixed deposit wekityo oba ku ssimu yo mobile money atuulako wayitirira obungi ayinza okulekera awo n'olwekyo tojja kuteekako miliyoni na miliyoni naye abeerako akasenteko gwe n'omumanya nti katudde ku ssimu yange kasevinze ate neweefuga ekizibu kyako nti kangu nnyo okutambula engeri gyekali mobile kangu buli oli yeetaaga n'omanya nti ako kasaving sikakwatako kaakati bw'omala okubeera akako ke kasinga obulungi akokubiri akalungi mwegatte n'emikwano gyo ne baganda family money oba omwayina omulala ayina ntonotono ne mwegatta ne mukola ekintu wamu. Oyinza okwagala okugenda okwewola ssente naye ng'ozirese wano mu family abantu be bali ssente bazirina ate gwe idea yo bayinza okugyagala obadde oyina kyolowooza kyosobola okukola oba omu ku mwayina weegatte wamu ezo nazo nnungi kubanga tojja kubeera ku pressure. Naye muteekewo emisingi egy'obwesimbu mubiwandiike ate mubitegeere. Partnership ebeera etya kaakati nga nze nabagaye nti ndina abaana bange basatu shareholding eri etya nze ntaddemu meka mutabani ataddemu meka tulina shareholding eri etya kaakati ebyaffe nga ebimu omwami yabirekawo n'agamba mwenkanankana 25% ye mukulu ffenna ze tuyina profit bwenejja era bwe tujja okugabana kwega kiri clear. Mwetaaga clarity nga mutandika era nga bwe twayogera last time nti ona yaleese nnyingi shareholding ye awo niwabeerawo nnyo obuzibu awo aleese nnyingi ate naleese ntono olumu ono omutono atya n'okuyingira mu nkolagana nti oli mugagga tunaakolagana tutya naye kasita mukiwandiika profit zijja kwekola zijja kulabika oli yaleeta ekinene era yalifuna ekinene nga mutuuse okujjamu naye mutandika butandisi then ne musalawo baani abakola mu kampuni abanaafuna omusaala ayinza okuba nga muntu omu kaakati gwe yazze ne idea ate ng'oyagala okukikola gw'ogenda okutambuza kaakati gwe tukuwa omusaala kaakati mwabalala mukitegeere temulina kye mukola mwaleeta ssente mulinde magoba awo wabeerawo nnyo problem kuba baga nti ono afunye nze sifunye naye ojja kufuna nga bwe tunaaba tukoze amagoba endi y'omwaka gwagago weganajjira wezinajjira obuzibu bwebujjira ono akola okulema okukola okuleeta amagoba anti awo mwe temulooza nti mwebase mwe board kati mumuterawo mwe board byateekeddwa okukola ate ajja naye n'abannyonnyola nti bwe nnakoze kino kyalikoze bwe mwe ne mumusalira ku magezi amagezi agawamu ku bizinesi gayamba ono ayinza okuba oli ewayaleeta ennyingi oba oli awo accountant mu banka olaba amagezi ago galeeta gamaanyi nnyo oli ayinza okuba marketing manager somewhere ebyammwe okubitunda bijja kuba ng'owa board member akuyamba nnyo gwe ng'omuntu ali kuki avuga ekitone kye ne mugatta awo board nkulu era ba board members bo beebo abateekamu ssente to start with bwe mujja mugenda mu maaso oyinza okuga nti okay ba board members bange tewaliwo accounts n'oyitayo omuntu omulala naye n'abagattako ne mukola board kakati ati tukyali abo tugezegezeemu ndowooza era naye era ke katono buli omu aleese nemugattagatta omuyinza okubeera just mwami na mukyala nemugattira awo era clarity nakyo kikulu clarity wano yereeta omutawaana
ogenda okulanga kisasi ebintu nga tebyanjulukuse bulungi buli kubitegeera temubitegedde awo oleeterayo oba oli awo omuntu nga nze nempuliriza wataddemu mmeka noono nembawa ku magezi abantu nga ffe gye bali tuli bangi ne tubawa ku magezi nemugenda oba ku Uganda Investment Authority erina Small Medium Enterprise Department nebawa ku magezi ekola ku bantu abatandika ba bizinesi entonotono esobola n'okunoonyeza partner bwe muba mwetaaze ne bwaba foreign ne bwaba domestic nabo baba nabo naye ne basobola obayamba ku kintu ng'ettaka temulina we muteeka ka industry kammwe nebawa ettaka bennamanve bembaale wagye muli yonna balina amataka gavumenti abantu balowooza nti ebintu ebyo birina bannyini byo ababifuna bw'atalina akuwagira nebonoogereyo tojja bifuna nange nze naliyo emyaka 11 abantu banfunamu nnyo naye nga ki kye banfunamu kumanya nti ebintu byammwe bya gavumenti yammwe byebateereddewo biibino weebiri ate twagala nnyo mu bikozesa ate tubaagala nnyo kubanga omulimu ogwaffe nga UIA kwe kunoonya banneekolera gyange abagenda okutambuza emirimu abagenda okuwa abantu emirimu awo nze nga ntiikinga mwami Sebowa yaza agenda kukola kino nga bampaana wakoze nnyo industry yiri yatandise okiraba gwe mulimu gwange bansasulira ogwo newandiwadde investor bamanyi okunneebaza iwe bale nnyo wanyamba yes nakuyamba naye it was my duty okuyamba temukitwala nnyo nti akoledde favor beebaza nnyo akoze kubanga bangi nnyo ababeera mu bifo ebyo ne batakola kitegeera ekyo kati sente tuvudde mu famire wawala we tujja sente ekiddako ye sako eyo famire era ye famire nkwano nemufominga sako yammwe gavumenti awe bayambayambamu oluusi ndaba bazikasukamu ne sente nemutandikira awo buli wiiki muleetayo buli sente ejja muleke kugitwala nti eno batuwadde empe era mugikwate nga eyammwe era nga mugisharinga era nga bwe muli mwenna bwe mwateekamu ezo zammwe mwenna zivudde wammwe mwenna ate muzikozesa mutya again mulina mmwe mwennyini okwewandiikira babasomesa eriyo abasomesa kubanga SACCOS government Ministry of Trade yezikulira babasomesa how to run it eriyo n'abantu guga nti ono secretary yawandiika buli kamu siga nti gwe wamukwasa 50,000 n'ataziwandiika making sure n'akuwa ne receipt kiri very important kaakati eyo saako osobola okufunayo akasente nako ne kakuyamba bw'ovaawo waliwo ze mayita microfinance institutions nyangu ezo okufunamu sente naye olw'obwangu bwazo ne interest rate eri waggulu nnyo olina zikozesa ku bintu bimu ebivaamu essente amangu tojja kufuna microfinance mu bunnima mmwanyi no myaka 3 no tekijja kukola kubanga interest rate eri 32% or something like that eri high ebyo byotwalawo n'omukyala w'omukatale anaagula ennyaanya this week n'azitunda next week nazizaayo nazaayo nga bwe kyetaagisa amangu eyo ye microfinance ndeese ebintu byange njagala genda bikiriyalinga ng'ogenda microfinance ng'ofuna okiriyalinga ojja otuuna ng'ozzaayo sente zaabwe mangu kubanga 32% ya mutawaana bw'oba olinze mwaka mulamba naye bw'oba olinze mwezi gumu gwokka zeezo ntono 12 out of dividing by 12 zosasulayo awo kiba kikuyambe gwe ebintu byo n'otandika n'obireeta n'obikozesa n'otambula naye sabo bwe zikulema okusasula nabo bajja zikusaba 45 oba wateekayo security oteeka okutuukiriza obuvunaanyizibwawo kubanga oyo oba walina kye wasimbayo oba osimbyeyo ebyo bintu byennyini byobuleese oba bajja kujja nga baagala essente zabitwale mu bwongo bwe kirina okukubeeramu nti zino sente si zange era kamaking sure nti bizinesi etambula teri kukola mbaga nanyi wagambye nti oyagala nnyo embaga zireeta bizinesi abagala bizinesi teri kwejalabya kakati ezo ze sente endala microfinance kakati bw'otuuka nga osabe looni mu banka ekisooka owa banka akumanyi bw'owatandika bizinesi gyo wamutandikirako nga bagenda mu banka ezo ennene
waliwo banka ez'abakyala yo abakyala balinayo nkizo kyeyo ez'abakyala Finance Trust yali banka y'abakyala era ekyatwagala nnyo naye nga kakati n'abaami mwebali eyo yo yatutunulangamu ng'emanyi nti omukyala enjawulo ababanka bonna gye batutunulira ng'abakyala tuli beesigwa era amanya nti tubadde beesimbu era bamanya nti nja kuzizza nolwekyo tebatunyiga nnyo ku kintu kya collateral ekisooka tetulina ttaka tetusikira mayumba wano mu Kampala tetulinamu anything n'olwekyo babadde batwesiga ate nga kituufu n'aba microfinance abakyala basasula 99% basasula nga bwe bateekooza n'ebizibu byabwe si bingi nnyo ng'ebyabasajja basajja balabirira abantu bangi nnyo baliwa olabirira bangi nga nze bendabirya oba gwe kati tukuyita eki bakyala mulimu abatali nnyo bakyala eriyo nga muganda wo alina abaana bangi oba oliawo tayeyamba n'ogamba abaami tusasulire abaana bano nze nazaala 3 oyo azadde 9 naganira ddala naganira ddala twekomako obwekomi gwe ng'obuwulumula buwulumuzi lwaki olowooza nti ffe tulina okulabirira aba bannange balina omusaayi gwange gwe gubatambulamu bali 9 babeere ku kyalo okwo nga banywa mwenge naye kati oli ye lwaki yazaala 3 ti ye yeekomako kituufu aganira ddala tasobola kagabe baami abo n'olwekyo soyinza lwaki abakyala bo sente bazizza abaami ate ne batazizza abaami okay eriyo ebyokwejjala byankola embaga nankola ki abaami bejalabya nnyo nanywamu joininga club nayagala avuga emmotoka ng'eyagundi abaami bavuganya nnyo naye abakyala nabo bavuganya abakyala bavuganyiza ku levo ntono ndowooza wange nabo ndowooza bayinza okuvuganya naye abaami bavuganyiza mu mmotoka ebintu ebinene ennyumba actually apangisa ennyumba enene eringa eyagondi emuwesa ekitiibwa naye nga kakana nga sente za banka tasobodde zizaayo awo kibakola bubi nnyo ate ne mukkirira kagamba banka zino ez'abakyala zitegeera ebizibu by'abakyala era ne zibakwata mu nkwata ennungi ate nabo ne bayamba ne babeera beesimbu obwesimbu bwe bunaabaggwamu nazo zijja kukola ki tebujja kubaggwamu kubanga ffe tutya bakutwale mukomera abakyala batya munaffe atulaba tugenda kuwummula mu katono naye tuvaawo tugenda kweyongayo ndi ne Dr. Maggie Kigozi atubulira mu ngeri gy'osobola okwerwanako n'obaako by'okola ate sikukola akolayo bukozikozi n'ofunayo obusente obukubeezaawo ayagala okulaakulanira eddala obeere omuntu ow'amaanyi katuwummulemu katono tovaawo